Breaking news. Bobi Wine amenye record ya TikTok baba noho bakkiriza oluyimba luno wuliriza. Okay, Oluyimba baluyita Nzibyo Nibwira. Bobi Wine yamenye record. Njagala ompulirize bulungi nnyo. Omusajja yamenye record kino kibadde tekinnabaawo nze nkubulira wuliriza bulungi nnyo. Oluyimba baluyita Nzibyo Nibwira. Omusajja yaluyimba musajja Munyarwanda ayitibwa Israel ate Mbonyi. Musajja mukulu oyo yomu ku bayimbi aba gospel bami nkusaba sokola nka message kanu kakulu nnyo. Waliwo kyo woyina okubanga omanya lwaki Bobi Wine yakoze luno oluyimba kati byonna tubigatherize waliwo ne sources zetufunye okumpi era mweno video nkusaba gisharinge omusajja ono Amasanyalaze gugakyali mangi. Bobi Wine oluyimba luno yalukoledde ku mukutu ogwa TikTok eri yagenza okulukola nga luli mu challenge ezitaweza 10 challenges azabadde mu 12 sorry bwagenda okubanga lukola nalukebedde nga yakaluta eddakiika 2 ebyaddala nga challenge ziriko ntono bwagenza obudde okuziba n'enkebera nga lutuuse mu challenge 15 wenkoledde video nga challenge zigenda mu gumu 3 uliriza eyo ku TikTok yokka abantu abasinga ne balumanya kati zo views zigenda kuzoogera ez'abantu abalala naye nga ate zo views ze Kyagulanyi Center Robert wenkoledde video eno nga akunukiriza okuyingira emiliyoni 4 tekibangawo mu ggwanga lya Uganda ne mu East Africa mbadde ngezaako kebera video ki ezakagenda viral nga ziri positive nga eno gye yakoze ey'oluyimba wuliriza nnyo video zino ez'ebintu ebirala zidduka nnyo ebintu bya anything ebintu nye kale kangambe ebyekisirusiru oba kale ebintu content oyo batiisa ebyo ebityo naye content ngali clean ngali mu right angle bweti ebyaddala gwe ino video esookedde ddala okusinzira mu East Africa algorithms za TikTok wensinzidde nengamba nti record yagimenye era akyali waggulu nnyo oyo yenna amudauntinga amaanyi ge n'amasanyalaze gayina osobola okubuuza omusajja ayitibwa Israel Mbonyi nga ono wetwogera yafunye n'eddiru gye ngenda okubulirawo maaso nga nkulaga n'obujulizi bwe yafunye oluvannyuma lw'omwagala bangi Kyagulanyi Center Robert okola challenge mu luyimba lwe kano nako kawulirize oluyimba luno Bobi Wine lugamba nti genda oluyimba luno lugamba it is what I'm saying genda Nzibyo Nibwira it is what I'm saying kikitegeeza kati mu lyrics ezigamba nti now genda obagambe abo abalumizibwa abo abachunyizibwa abo abaweddemu essubi ebyaddala genda oba comforting genda oba mending luyimba lwa gospel luyimba lwa Mukama Katonda genda oba budde genda oba wessubi ebyaddala tell them to come and see we have God who never changes. Waliwo Katonda jagendo bagambe bajje balabe Katonda waliwo Katonda oyo atakyuka oluyimba luno it is more than just a song wabula ebigambo ebirimu biri deeper kyovula byasobodde okubanga bikozesa nti mu kaseera kano ebyaddala ng'abantu beyeesiga abasingira ddala abantu byalowooza nti agenda kutambula nabo bamuyambeko bamukwasaganyizeeko naddala ku byokwerinda bye ebyaddala nga bakwatiddwa oluyimba luno yalukoze mu bulumi teyalukoze mbu alwagala teyalukoze mbu anyumirwa teyabadde mu vibe you can read beyond the lines my goodness ono guy osobola okukiraba nti yalukozesezza bulumi era kyovula afa bamutwalulabye ne tuludingana ne tugamba wow ng'okiraba ali mu bulumi naye ng'alina okukola ki okuseekinga to the creator asobole okuba nti oba oli awo abo abalala abamuliko abalowooza because abamuliko buli omu akimanyi nti alina passport egenda mu kkomera lyonna mu ggwanga lya Uganda luli twali tumanya amakomera agali wano mu central kakati bajja nakutwala eriya bajja nakutwala yonna essaawa eno nabo bali mu kute kati oluyimba nga luno lubazze wabula ebyo byonna abalaga nti yekka omutonzi ebyaddala yamanyi kyekitegeeza oyo ye musajja gwenjogerako nti oluyimba luno nkuddamu nkugamba nti nze nga hanzi ngamba tekyabadde just a challenge yabadde message kwabadde kusaba bwabadde bulumi bwe yabadde awulira omwagalo w'abangi Robert Kyagulanyi Center n'agikola era ebyaddala ffe abamu twagambye my goodness musajja mukulu era kyonna kyayitamu yeye kasingo kitegeera kakati oluyimba luno lwatebwa nakusoma mwezi nga 22 omwezi agwali gwa March mwaka gwa 2014 gye myaka 11 egiyiseewo bukyanga tune eneetebwa luyimba lwa maanyi nnyo ate nga zizimu ku nnyimba eziryowa emyoyo ezikujjukiza nti byonna nga biganye nga yonna gy'otuddemu kyonna kyokola nga sina mu politics mokka byonna omuntu omu ali omu asobola okuba nga akuzza bamuyita omutonzi w'eggulu Katonda yenna wonna w'omuyitira abamu ffe tumuyita Allah abalala mumuyita God abalala mumuyita byonna bye mumuyita naye ebyaddala kyonna kyekiri ate ye message eyo eyabaddemu enkulu kati nezino emboozi nkulu nnyo nazo nkusaba ozirabemu bampita hanzi subscribinga teweerabira katusooke tugendeko mu Busiro constituency
Betwaganye okulwana entalo nga tuli bannabusiro omusajja bamuwaabidde talina koti y'abantu essaawa yonna etuula. Bannayuganda omusajja yabagamba golaba mbuleera oti kati essaawa yonna omuntu afa n'ebitiibwa bye. Teke yabadde enjamu sajja banatera namutikkira bannabusiro bitute pasono dayo mu motoka munda dayo essaawa yonna omuntu ebitiibwa bimutta maama. Once we unite, it is over for the dictator. Once we unite, wetukwatagana byonna ebizibu byaffe bijja kuba biwuluse. So akeka message kembadde njagala obalekera mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abampeera omukisa tukyagenda maaso. People power, our power. Kati gijeeyo muti nasaasira nnyo Buganda nga yeegasse ku mwana oyo nensaasira nnyo abantu nga bampuuga abaali bazimbye ebyobukulembeze mu kariya zaabwe bazimba kariya zaabwe. Omusajja oyo najja n'avulunga kariya z'abantu abategeera ebyobufuzi, abantu abali badde basakira abantu. Era wano wensinzira n'empita abantu bonna abalonzi ku luno bannange mwenna kebe NRM kebe opposition mulonda abantu b'ensa. Temujja abantu ng'abo mu parliament abalina ensa abakulembeza abasobola okunegotiatinga oba okukola kwega mukulu omulimu gwa legislation. Okay? Si bino byabampaane. Oyinza okuddira mwami Mpuuga n'omujja mu parliament onoddira kale nze ndi wa NRM naye era nkiraba nti nno waliwo abantu bogenda okureplacinga ne Segona. Bebe nga omuyimbi ate omuntu kusaawa zino ng'oliwo opposition kwegamba ekyo kikulaga nti opposition terimu. Bebe nga omuyimbi ate omuntu wali mu entertainment industry nali badde nti wali badde musanyufu okulaba bayimbi banno nga bayingira mu bifo by'obukulembeze nga bayingira mu parliament. Already oyinayo Bahildaman, oyinayo Mwami Lutaya, kati bwofuna abantu gava Mathias Walukaga nabo nga bawereddwa omukisa nga beesigiddwa ekibiina ekisinga obunene ku luvuganya government. I thought it's something you'll be happy about. Yes, I want to be open and clear straight away. Nti no njagala okubeera nti sikiriziganya na muntu yenna agenda okubeera legislature oba kubeera member wa parliament oba mu by'obukulembeze nga one teyasoma ge mazima. Number 2 ne waba yasoma nga talina nsa. Nze ndi muntu anoonya omukulembeze ayina ensa. Bye bimu ku bintu unstoppable bye tudiringa nabyo tugamba nti twagala abavubuka tubaseemu kino ekintu nga ne bwe munaalonda omuntu musinzire ku capabilities ze eza leadership. Tugenze mu deep politics. Mpuliriza bulungi. Abasibe be basiba banna Kenya babatadde ne baddayo Kenya. Ne balina ebigambo bye batugambye nti babasiba ne muganda wa Jenoomu e Uganda gwe bayita Kayindo Otafire. Era Jeno anoonya muganda we tamulaba. Awo tuvuddewo. Nguzeeko emabega. Museveni bwe yali ayagala twesige Erias Lukwago yateekawo Jennifer Musisi. Jennifer Musisi n'azannya date game. Erias Lukwago n'azannya ki? Clinic game. Bad cop, good cop.
nga kyekiruubirirwa. Museveni yali akooya abajja bameeya abajja buli ajja omupya aba alina onoonya engeri gy'amukola putinga, buli ajja omupya aba alina onoonya engeri gy'agenda omukola putinga. N'agamba kati kanteekewo owange yabeera awo. Kati nga mmwe bannayuganda okwesiga Erias Lukwago abaali mubanjizza ne mugamba nti owaayo ekibuga bukyanga ofuuka mmeeya nga tewali kikolebwa, ne bakuteerawo kano nti tasobola kukola kubanga waliwo abamulwanyisa. Baani? Ba Jennifer Musisi. Nga nammwe mulaba live example. Jennifer Musisi ng'ali mu kumenya mayumba g'abantu, atutte mu kiyosiki, abantu bamukyaye. Nga alternative y'abantu mu Kampala ye Erias Lukwago. Era tukankabulidde kumpi emyaka 15 Lukwago gy'amaze waawo. Giwera 15. Mpuliriza. Tukyali ku kinyusi. Waliwo kyenjagala okutunuza. Museveni bwe yali ayagala twesige koloneri. Kiki kye yakola? Yamanya nti bannayuganda bajja kwebuuza ebibuuzo. Nti amwe nti wangi ababadde awamu ng'omu abadde minisita wa munne. Owulira? Mwe ababadde awamu ng'omu abadde minisita wa munne. Kiki ekibaawudde? Kiki kye yakola? Baayagala ku mukyalo omu ng'ensonga emakinga sense mu mitwe gy'abantu ne bavuga eyo. Owulira? Ffe ne twesiga buli we twabeeranga abaagala okubuuka nga bamukwata bamuteekayo. Katuga omusajja bamubonyaabonya. Buli we babanga abaagala okubuuka bannayuganda nga bamukubamu katiya gaasa awo baleeta balinayitwe baani. Tuli mu deep politics. Kati saawa zino bakugambye Kayindo Tafire muganda we amunoonyereza ebbanga naye Museveni abadde yamusiba era bamusibye n'abaki ne bannakenya. Bannakenya bye boogera bonga bo bituufu bye baalabye, naye ekibuuzo si kuriputi. Awo we wali question. Nze ku lwange 95% si kuriputi. Lwaki? Nti generali abyogedde tuganye omwesiga. Tugamba tunalabawo nsonga nnyo ya njawulo ebaawula. Osegedde ebaawula ne Museveni tetunnagiraba nnyo. Kiki kye bakola? Kati batuteerawo ensonga ez'okwesiga generali Kayinda Otafire. Nga batulaga nti bali balina obutakkaanya ne mutabani we oba muganda we bamusiba ali eyo mu kkomera. Bwe busungu obwo bwayina. Kitegeeza ki? Nti bw'aba ayina kyakoze kyonna bwe matuugo kimakinga sensi aba akwata muganda we. Oba otegedde? Njagala mutegeere ebigambo bino bannayuganda. Omuntu yenna atali ku mugongo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo enemy. Okategedde? Ekyo mukiteeke mu mitwe gyammwe. Bano abasajja tetubawaggaapo. Obuyinza ffe tubuyina saawa zino. Buli mu ngalo zaffe. Museveni ayagala kubutujjako alwana nnyo. Kimulemeredde. Naye akimanyi tasobola tuwangula. Okategedde? Thank you.